Mundu babadde nazo ne bomu zabaddemu tebabadde basajja bangu nnyo okutwaliza wamu byabaddemu ekirungi byakoleddwa nga wendi nabadde mbiraba tebiriiko byaga nti nabiwulidde mundu zabaddemu bbiri ne bomu zesaategedde muwendo kuba ku bomu batugambye tuveewo ne basigala nga bazitegula bateguddeko nawuliddeko bbiri ezaategulukuse ezisigadde saategedde nabadde mmanyi nti bantu balamu nga naye nga si bantu balamu kubanga bazze mu ofiisi ne bambulira amannya ge baagala naye nga n'abantu nali mbamanyi ne mbalagirira bye babeera era ne batuukawo badde ya bunkenke kubanga n'abantu be babadde bazze okukwata balabika babadde batendeke abasirikale babadde ku bunkenke olwokuba nti babadde bagenda okulumba nga babategedde nti si bangu naffe twakitegedde luvannyuma nti abantu be tubadde tusuuza si bangu tubiraba kati nti babadde bangu nasanze ng'omu agudde ku buliri naye ng'era omukono gusiseeyo emmundu ye ng'agirina mu ngalo kitegeeza nti yabadde akola ttaani kubaddiza kyekitegeeza nti ensi si ntebenkevu. It was also surprising because he has been a good person, not talkative, quiet. The only word you could hear from him is good morning, good night, because he was on and off. Couldn't stay like full time at home. Nawulidde kyenagize eki tinawulidde obwedda tuwulire mutukuba naye nga tuwulanga bw'ogamba omwana nga akuba ki ekireba bapu tetwakifuddeko naffe mugamba neŋŋamba kisina kye mbamanyi era simbadde sibamanyi. Basoose bakubisa amasasi ga pisito we baategedde nti balimu babiri ne baleeta esemuggi ne babakuba ne babattirawo. So mu kulwanagana kuno okwabaddewo ematugga n'okuwanyisiganya amasasi abayekera babiri aba ADF Batidwa emmundu bbiri ne zinunulwa ate ne bomu zino enkolerere nazo zasobodde okununulwa. Mu kunoonyereza okwakakolebwa kulaga nti ke kamu akaali emabega w'okubulumbaganyi obwakolebwa ku poliisi y'e Busiika. Kino kiraga nti tukyalina ebikolwa eby'obukambwe. Our flying squad teams and crime intelligence have been actively hunting down a group of about 7 ADF remnants who slowly filtered back into the country from the eastern DRC with weapons. And they managed to round them up in Matuga. And during the raid, there was a fierce exchange of gunfire that took place, which led to the killing or putting out of action of 2 ADF terrorists. We recovered 2 guns and explosives in one of the bags that was managed by the counter-terrorism team. This is the multiple intelligence that we had surrounding this group is that they were behind the deadly attack on Busiika police station, where 3 police officers were killed and 2 guns robbed and part of the officers burnt. It is also the group that carried out an attack on 2 civilians in Kasule, Yangwa village, Chabadaza, where they killed them and also injured a 3rd, and thereafter attacked police officers at Chabadaza police station, where they rescued 2 colleagues and also burnt an office. This shows that these ADF remnants continue to pose threats in Uganda and also carry out inspired attacks against civilians, police officers, and security facilities. Now, this counter-operation and strike by Flying Squad Unit, of course, followed multiple streams of intelligence that we've been carrying out. And so it was very, very successful that we managed to get the right perpetrators and assailants behind some of the attacks that have been occurring on stations. The IGP has come out to greatly applaud the Flying Squad Unit
crime intelligence squads, counter-terrorism, and our territorial police for their acts of bravery in countering these terrorists and recovering the illegal guns that were in their hands. Now, I want this to be a reminder to any individual or groups that would like or wish to use violence against Ugandans and its visitors in the country, that no matter how far they run or how long they hide, we shall always get them and not relent in our efforts to hold them accountable for their inhuman and ruthless terrorist acts against Ugandans.